mulabi waffe omulungi wa Saviour TV nkwanirizaako nate olunaku olwaleero nga bweri enkola yaffe n'olunaku olwaleero tubeeko ensonga ezimu ez'ebyobufuzi ze tuttaanya n'abamu ku abo abasinga obaolyawo okubitegeera n'okubigoberera. Olunaku olwaleero nkuleetedde munna NRM ate nga mutunulizi wa nsonga atubeeko ensonga ezimu ez'essimba ze tugaayagaayamuko obaolyawo omulabi waffe n'agenda okuvaawo ng'ozitegedde bulungi. Mu kaseera kano ngenda kumusaba yeeyanjulire ali abo abatulaba era ababuuzeeko. Omukulu. Bassebo ne bannyabo balamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Abasiraamu twagala kugamba nti assalaamu aleikum. Nze musajja wa Kabaka Nekemeya Kibuuka Kkunsa, muzzukulu wa Kibuuka Nekemeya, muzzukulu wa Kyanya, muzzukulu wa Kamulali. Ndi musajja Muganda ssebo era nga ndi muzzukulu wa Luwomwa. Era jjajjaffe oyo Luwomwa yatwetikka n'atutuuse wa Ssaabasajja Kabaka. Era baffe Ssaabasajja Kabaka tukwagala nnyo era tukussaamu ekitiibwa. Twagala okusanyukira awamu ne bannaffe abafutuuse ku kkula ery'obufumbo, abali mu kuserebuleetinga, abaguladuweetinze, embaga, abanjula. Bassebo ne bannyabo twagala okubaagaliza emikisa gya Katonda mu ngeri ey'enjawulo. Twagala okuyozaayoza maama waffe Honorable Lucy Nankabirwa, weebale okutuuka ku mazaalibwa go gano. Simanyi oba ga myaka emeka mu Buganda abakyala kigambo myaka batera okukaluubira okuga nti amazaalibwa gendimu ga myaka bwe giti. Naye maama tukuyozaayoza amazaalibwa go, okuzaalibwa ku kwali kwa muwendo nnyo eri eggwanga lyaffe lino Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Kubanga abantu abakwenyumirizaamu bayitirivu nnyo, y'ensonga lwaki tuserebuleetinga okuzaalibwako. N'olwekyo twagala kugamba nti happy birthday to you maama waffe Honorable Lucy Nankabirwa. Ayogeyoge omukyala Honorable Lucy Nankabirwa. Mu kaseera kano nga bwe nakutegeezezzaako nti tuli mu kaseera kavaawo mpitewo ow'ebyobufuzi ddala wano mu ggwanga lya Uganda. Nti abakulembeze ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo bagenda mu maaso n'okuyega akalulu obaolyawo akanaabatuusa ku bifo eby'enjawulo. Okutwaliza awamu nga sinaakutulamu ebyobufuzi nga bwe biraba mu Uganda. Gwe nga ggwe obifuna mu perspective ki essaawa y'olunaku olwaleero mu campaign ezigenda mu maaso ku mitendera gyonna? Obifuna mu perspective ki we tusobola okuba nga tutandikira? Ekyo sofa tekinnaba kugenda bubi. Ndaba nti kati ebyobufuzi byaffe okusookera ddala tulinga abagenda bakula naddala mu nfuga ey'ebibiina. Tulinga abagenda bakula newankubadde nti wakyaliwo obubulamu. Naddala obubulamu nga buliwa nti olwaleero nze ow'NRM bwe ntunuulira ow'FDC, bwe ntunuulira owa NUP ate ne mulaba nga atali muganda wange, ako ke kakyatubulamu. Nti olwaleero tusobola okuba nga twawukanya ebibiina naye nga tulina ideologies ezitugattira awamu. Tusobola okuba nga twawukana mu ndowooza y'abantu be tuwagira naye nga tetulina ebitugattira awamu nga bizinensi n'ebiralalala. N'olwekyo nze ndowooza nti tulinga abagenda bamachuwalinga kubanga kati otunuulira omuntu bw'abeera nga wa kibiina kye afuba okulaba nga alondera ddala oyo omuntu ow'omuzinzi agenda okuba nga amukiikirira mu kibiina kye. Nawankubadde nti waliwo obubulamu kuba kati olwaleero bw'otunuulira egundi exercise nga bwe yatambula ebirumira bingi kyevola nti ne ba independent kati baki bangi mu bibiina byonna nti obumativu bwa kamyufu kano akasunsula tewali yamatira. Ebibiina byonna si bimativu naddala bino ebikozesa enkola eya waliwo abannopa bakozesa vetting ate ffe tulondera ddala
ni mukulonda kwaffe kukyalimu ebiki kukyalimu ebirumira bingi ebyetaaga okutereeza. Nze ndowooza singa tunaabitereeza tujja kubanga tutuuse ku level entuufu bannayuganda kwe tujja okutambulira n'abaana baffe abaliddawo bajenyumiriza. Kati mu bufu bwe bumu kampeyini ezibadde zigenda mu maaso agenda essira kulissa nnyo ku kampeyini z'ekibiina kino kubanga kye kisinza okukola amawulire naddala ensangi zino. Tuzze tulaba poliisi nga n'abamagye nga bajja babigika abannanuupu emiggo okubula okubakutula obaolyawo n'okubakubamu omukka ogubalagala awatali nsonga ya ssimba. Ekyo kitegeeza ki naddala mu byobufuzi bye tulimu essaawa zino era kireka wammwe aba NRM obaolyawo bwe tugamba nti mu abaduumira obaolyawo aba ebitongole ebyo okuba nga bikaabya abannanuupu akayirigombe. Nze nno naalibadde ndowooza nti security organs zonna tezaalibadde partisan mu byabufuzi nawankubadde nga emirimu okugifuna ate era ogifunamu ekyo ekibiina ekibeera mu buyinza. Naye bw'obeera nti gwe kubanga ffe we twasomera nga bagamba nti omulimu gwa poliisi keep law and order kyekyakola. Nze bwe ndowooza nti ate okusinza ku byolaba nze bwe ndowooza kubanga lwaki nkugaa nti nze bwe ndowooza njagala nzikuse poyinti yange eri nti singa ddala security organs zino zeetaba ne zibeera partisan ezibeera nga zirina side zijja kwonoona eddembe eryateekebwa gavumenti yaffe. Ekyokubiri singa security eba ekola mulimu gwayo kubanga njagala nkutegeeze wane waffe Oweekitiibwa Kyagulanyi yajjawo kiki ekyaliwo sirina kye nalaba. Golowooza lwaki wano gyali mirembe ate eri ne wabaayo ekizibu? Kati awo tulina kubuuza mmwe banna NRM kati tewaliiwo kifo kye tulinamu interest nawankubadde nti interest yeebeerawo mu buli kifo kuba buli kibiina kifuba okuyaayaana okulabika nti nno kiwangula emitima gy'abo abantu abali mu kifo ekyo. Naye nze sirowooza nti bw'okuba abagoberezi booli nti oyongera kuwangula mitima gy'abo abantu abali mu kifo ekyo. Katugambe nti poliisi ekolera NUP okukyaya NRM. Kyembadde njagala okugjayo nti security organs zino buli lwe zibeera nga oba oliawo nga zirina sayidi gye zeekubidde ziteekawo embeera eiza ekyawaganya sayidi eno kubanga ffe be twali tubisomako mu byafaayo ne mu gavumenti mwennyini mubeeramu obuyeekera ne mu gavumenti mwennyini mubeeramu obuki mubeeramu obuyeekera. Kati oyinza okwesanga nga mu kitundu ekyo omuntu aliwo nga muwagizi wa NUP bwe kibanga nti ekyaliwo baali makubo matuufu nga ddala bakola byabwe nga batambudde nga bwewalaba bwe batambula wano tewali mivuyo tewali tabbu yonna ate poliisi yo yennyini neeva eri n'etandika okuba tiyagaasi n'ebiralalala. Naye mu nsonga za security kye mbadde ngezaako ga nti bwe kibanga kituufu tewaaliwo kavuvuŋŋano konna awo abo abapoliisi oba akulira poliisi mu kitundu ekyo yeetaaga okunoonyerezaako ennyo. Ekyokubiri twagala okwetegereza ennyo lwaki kyali eyo yokka kubanga nga bwe tugambye nti omugaso gwa poliisi tugende mpola nga bwe tugambye nti omulimu gwa poliisi to keep law and order. Electoral Commission yateekawo bulungi nnyo guidelines ba politicians ze balina okutambulirako nga bawenja akalulu. Guidelines ezo ziyamba emirundi ebiri. Gwe bw'olwaleero bw'ompa gundi yo kwogenda okutambulira mwena ne muleeta ezammwe tuzitunuulira ne tugamba gwe obadde ogambye togenda kubeera kayunga olunaku bwe luti olunaku bwe luto tutaddeyo gundi okwewala okukoonagana
tuleme kukoonagana mu ngeri emu oba ebbiri kubanga ffe we tusangagana ffe ng'abeesimbyewo tusobola okwewuubira kajjamo ne tutambula naye abawagizi baffe bo tebalina bwongo obwo busobola kugumiikiriza mbeera eyo kyetuva tugamba nti gwe beera egindi ono abeera egindi ono abeera egindi mutambule mu kitundu nga emirembe weegiri. Ekyokubiri okuteekawo guidelines nti mugende mu kisaawe wabaawo ebifo ebigazeetingiddwa bannabyabufuzi mwe balina okukolera enkuŋŋaana zaabwe nga n'ekigendererwa mu kyo obutataataaganya balala abatali mu byammwe kubalemesa kukola mirimu. Ekyokubiri buli awabeera abangi bayibuli ffe yaffe gye tusoma etugamba nti abaana ba Mukama bwe bajja okuteesa n'omulabe yali mu bbo. Kakati oyinza okulaba nti Kyagulanyi n'ebiruubirirwa bye n'abantu baabamu bali ku mulamwa mutuufu naye ng'ate mulimu n'ababi abagenda banyakula abantu abayingira mu maduuka g'abantu bakola crowd bweyitirira obungi oba tokyalina kyakutaasa. Kati omulimu gwa poliisi kwe kulabika nti eprotectinga abatambula mu kkubo kubanga bavudde ku biragiro ebyabaweebwa. Tugenda empola katono nnyo kwekyo mu biragiro ebyaweebwayo mulimu ebigaana crowd okubanga egoberera omuntu baagaana kuŋŋaana z'oku streets ezo zo baazigaana era kyova olaba kandidate waffe ow'ekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni bw'aba anajja ku ssaza era emmotoka agiviiramu ku ssaza okutuula ave waagenda okutuula agende ku kituuti ayogere. Obutambi bungi ajja alabibwako ng'awuubira abantu. Kati ate awuubira abantu kati kizibu nnyo pulezidenti okumulaba nze bwe biba byaliwo dda nnyo naye kati olwo ennaku zino nze ndaba bulabi pulezidenti ate ze ffe tubaaniriza ffe tumuteekateeka naye era ajjira mu mmotoka ye n'ayitawo eyo crowd egenda emugoberera naye yennyini abagamba sijjagala kubanga ereetawo obutali butebenkevu. Olwekyo nze njagala kukubira omulanga ogamba tajjagala nsonga tebeerawo ate lwaki kati nze kankubulire omuntu ali mu buyinza asobola okukozesa kyonna kyayagala okufuna kyayagala asobola n'okufuna crowd emugoberera exactly kubanga ssente abaazirina ne bwe kati ne woobeera gwe olwaleero nga nayagadde kutwala ku gundi y'owekitiibwa pulezidenti nkutwala nga nakutaddemu emitwalo gyangaaga ne nkugamba tugenda tuliko era weekanga okoze eki obeera ku mulimu. Kati omuntu ali mu buyinza abeera ne kapasite ekola buli kimu kyayagala buli kimu. N'olwekyo saagala abantu beerimberimbe butayina bayinza mu kumugoberera weetuli naye tabikkiriza. N'olwekyo nze bannabyabufuzi bonna mbagamba tugoberere akakiiko k'ebyokulonda amateeka ge kaatuwadde. Ebyo bye mubadde mugamba kubanga era mubadde mubyogera bannange akalulu tekanyuma akalulu kabowa akalulu tekali butiya gaasi kano kalulu kaawa owekitiibwa amwe mwabanuupu yakulaba emirembe giyitiridde. Kati mugenza okulaba ng'ekyamazima nuupu evudde ku kkubo kati tekyali kijoogerwako. Njogera ennyanga ogamba nti nuupu bebasasulira violence ebeerewo. Ekyo kyo tekiriiko kuwannaanya bebasasulira violence ebeerewo. Either nga bakozesa ebintu bibiri basobola okukozesa abantu baabwe abali mu kitundu ekyo nga ba security oba okukozesa embeera batugambye awo tetuyitawo katuyitewo ku mpaka waawe bali bamuganya okuyita naye ati nkugambye akakiiko k'ebyokulonda kaagaana enkuŋŋaana zonna ez'oku street yezaasiibaakuba. Kati ekyo kitegeeza nti ye yennyini ye yeesabira embeera kubanga mu mbeera eyo gy'asaba ye mwafunira onfunye bulungi. Kati oyagala kugamba nti nuupu bukya kampeni zitandika tebannaba kugoberera ku nteekateeka za electoral commission. Kati gwe tewakiraba wano teeka kiri yamenya mu mwaga electoral commission gy'abawo okubalunga gwe tewakiraba wano saakiraba sooka kinnyonnyolemu kaawo. Kati owekitiibwa Bobi Wine yatambula ndowooza kuva Bukwiri
buli tawuni gye yajja buli tawuni yonna gye yatuukangako yava kuva bukwiri nga ali obanga yandooza ali ku sipiidi nga 20. Ekibinja ky'abantu bonna abava ebukwiri bonna bajja beegattako Kamirambazi beegattako gundi Mutuba beegattako Masodde beegattako okitegeera kati agenda okutuuka wano walaga ng'olwedde ekibinja ky'abantu ekizze kimugoberera kiki kinene kati mu kibuga kimenya mateeka kubanga etteeka likugamba abantu bonna bagende gy'ogenda okubasisinkana etteeka kirigamba kubanga otherwise tewaali nsonga lwaki baateekangawo ebifo ebiri gazetted nti awo mwe muyina okukuŋŋaanira kubanga olwedde ogenda okuva eri Amasodde okutuuka eno nga bonna obalabye naye baakiteekawo olw'ebyokwerinda ebibyo ggwe kennyini eyeesimbyewo n'ebyokwerinda by'abantu abalala abali mu bizinesi zaabwe kati eno baakireka lwaki lwa nsonga nga 2 eno osanga wano edduuka ddala n'olisanga eri ne kati ziri districts eziri ku level ya municipalities kugaba ziri busy nnyo kati abantu bagenda ate ekibuga gye kikoma okubeera busy n'obungi bw'abantu kati abantu bagenda nga bawera mulimu gwa poliisi okulabika ng'egumbulula abantu abo abeeno basigale eno olwedde amaze okubalaba ate agenda asisinkana abali eri era poliisi esobola okweyambisa n'abamu ku banna NRM okuwagika banna NUP emigoba nte sijja kukyogera ekyo tekiri mu tteeka kubanga ffe banna tetukkirizibwa kweyingiza mu nsonga za security kubanga security erina ba expert baayo abaatendekebwa olw'ekyo bwe bakikola ki ekiba kiddako eri gye bali nga banna NRM nga we gubadde mabegako konsubira wiiki ng'emu emabega oba okuddako emabega banna NRM bazze balabibwako mu butambi obw'enjawulo nga babijika bannaabwe kati ebyo mu byobufuzi nze sirowooza era kati abantu abamu beewuunya nnyo okundaba nga nyambala essuuti emmyufu balowooza nti olw'okwambala emmyufu nti ndi wa Nuupu kati okusanga omuntu ng'ayambadde ka t-shirt ka yero ng'akola ebikolobero tekitegeeza nti mubeegaanye tubeegaanye kubanga ffe tetusomesa violence mu byabufuzi byaffe ffe banna NRM kye tusomesa mirembe tusomesa enkwatagana ey'abantu tuvula pulezidenti waffe ayina obuyinza bwonna obumufunisa kyayagala naye abantu yeegayirira beegayirire wali owuliddeko pulezidenti Museveni ng'akozesa olulimi oluvoola nti mwabatampagira muli kino nga bwe wabulira ow'ekitiibwa Bobi Wine bwe yagamba wali okiwuliddeko kati ffe egundi yaffe yakwogereza abantu bannange abantu ne bakwegattako kati bw'obadde omenyaamenya ensonga awo okiroganyiza nti oba oli awo banna NUP oba Robert Kyagulanyi ayinza okuba talina bisaanyizo bimala kubanga atwala entebe ennene amweyo mu bufu bwe bumu yaloŋŋambe nti waliwo omunnabyabufuzi bw'ati ayina ebigambo ebiwoomu ayina oba oli alina n'enkizo esinga ku ya Mwami Kyagulanyi okweddiza kati Mwami Kyagulanyi ng'oggyeko pulezidenti Museveni Mwami Kyagulanyi bwe tugamba enkizo Mwami Kyagulanyi yaddirira mu kuba n'enkizo kuba pulezidenti kuba yeesimbyewo kuba pulezidenti kuba yeesimbyewo bwe tugamba enkizo mu buwagizi ate naye mu birowoozo singa ogoberera kigambo ku kigambo nga ye bwakunnyonnyola nti waliwo ensi empya gy'ayagala okuleeta nze situulangako awo ng'oggyeko kuwulira ekigambo nti ensi empya tatubuuliranga biri mu nsi mpya owa obudde ebyo byannyonnyola ennyo n'amaanyi kubanga bayibuli ffe tugamba sembeza mulabe wo kumpi
osobola okumutegeera ate naye tali kukola kibi. Kati ffe abeNRM twagala nnyo okuwulira ebigambo byaba kompetita bannaffe abatuvuganya okusobola okulabamu nti tulina ke tusobola okujjamu. Kubanga ojjukira Oweekitiibwa Besigye bwe yayogera n'agamba ati nze mu nsi empya gye njagala okuteekawo n'eby'abaana bamulekwa bangi abatasobola kugula gundi nja kuteekawo bonna basome. Tugamba nti ako kaki ako kalungi ne tukakopayo ne tukakola ki ne tukaleeta. Oweekitiibwa Besigye n'agamba nti mu nsi empya mu nsi zino ezikulaakulanye ebyokukwata omuntu omusolo omuteekeko akaguwa omusajja omukulu alina n'abaana omuteekeko akaguwa omwetooloze mu siteesenyi egyo emirembe gyayita dda nze mu bwokulembeze bwange ekyo tekigenda kubaawo. Abantu emisolo balina kugiweera ku ebyo bye bakola ki bye bakozesa. Tugamba omusajja aleesa akantu ako nako ne tukakola ki ne tukasikayo. Naye Oweekitiibwa Bobi Wine bw'okyanga atandika kuvuganya ku ntebe y'obwa pulezidenti taabangako na kantu k'oyinza kumuwulirizaako n'okamuggyako nti kaakano okuggyako nga ggwe oyina bubeezi bukyali n'ogamba ekibaawo kibaawo oba kibookisi nze kyenja okulonda. Naye bw'oba olondera ddala busobozi ng'olonda busobozi nga toli mukoowu ng'abakoowu abalala bwe bali naye ng'oyagala eggwanga erinaakula, oyagala eggwanga erina security ennungi, oyagala eggwanga ettuufu, tosobola kukeera ku makya n'oga ati ndi mabega wa Bobi Wine. Nze nno ndowooza oba oliawo nti mu byaleeta idea zaleeta mmwe zizoba tezibakobera kubanga nga byagala okujjawo osanga mmwe byemwagala okukuuma. Ekyokulabirako yayinza okugamba nti mu byobufuzi bye oba Uganda gyagala ozimba oba olyagala kukendeeza ku expenditure ziteetaagisa bagala ku palamenti babaka bangi biki n'abatema n'omusaala kati nga mmwe NRM tekibakolera oba olyawo nga tamusobola kukigula. Anti kati Bobi Wine bw'amala okugamba nti ngenda kubitema kakati bw'amala okubitema bw'amala okutema ebyo atunnyonnyole kubanga bw'atema wano ate ayongeza wano. Bw'atema omusaala gw'abantu bw'atema omusaala kubanga ye mu manifesto ye bw'atema omusaala gw'abantu ayongeza bano. Yakugamba bw'atema omusaala ogubadde ogw'abaminisita ng'akendezza baminisita n'ababaka n'abapalamenti okiwulira ate agenda kwongeza abasirikale agenda kwongeza kitegeeza kyenkugamba kitegeeza nti era problemu esigala weeri kubanga bw'ojja wano eno essimu bw'ogijjawo n'ogizza wano era sitiiru wano wasigala wayina dimandi. Kakati nze njagala ffe kyetwagala Oweekitiibwa Bobi Wine bw'aba ayogera ku bizibu atulage nga bw'olaba Luzzi bw'akola Honorable Luzzi bw'akola n'akulaga nti kakati basebo obuli bw'enguzi bungi mu ggwanga. Tugende empola ekigambo bw'ogamba obugambi nti obuli bw'enguzi kigaze okusinga bw'okyogera ne bw'okyogera obwogezi obuli bw'enguzi bungi mu ggwanga obuli bw'enguzi bungi mu ggwanga naye mu sekita kigwe gy'ogamba nti singa nkwata kino nenkwata ne kino obuli bw'enguzi ngenda kubumalawo. Nga Oweekitiibwa Luzzi bw'akugamba nti nze ngenda kuteekawo etteeka eryo ng'omuntu yenna akwatibwa ng'alidde ssente z'omusolo kalabba okiwulira ngenda kuteekawo etteeka ng'omuntu yenna akwatibwa ng'alidde ssente z'omusolo ssente za gavumenti ng'alidde enguzi agenda kuwoyebwako ebintu bye byonna era ssente ezo ebintu ebyo tubitunde ssente ezo tuzizze mu kitavu ky'eggwanga. Okiwa Luzzi n'akugamba abaana baffe bavundidde mu makomera era ng'ebizibu byonna kwagala kivudde ku ky'abaana baffe okuvundira mu makomera. Abalamuzi tebatuukira mu biseera, abalamuzi teboogerwako. Ekitiibwa constitution yabawa kinene nnyo. Olwaleero bakugamba nti ojja kulabika mu maaso g'omulamuzi ennaku z'omwezi bweyogera okutuukayo ng'omulamuzi takoze eki omulamuzi tazze n'abuuza gwe tewamanya nti ku olwo olunaku tojja kubaawo.
yegwe omulamuzi wanna bakigwa atalina musigire n'ateekawo embeera kugamba nti nze bwe nnaaba ngeze mu parliament of which nkimanyi kisobola kubanga parliament erimu abantu bangi ebirowoozo bye bitono asobola kukikola nga ye pulezidenti n'akugamba nti nze bwe nnaaba ngeze tugenda teekawo etteeka tuteekewo embeera nti wabeerengawo extra nti abalamuzi bano babeerengawo sawa nti okuva ku ssaawa 12 okudda bwe bati essaawa bwe ziti abaagala okuwulira emisango gyammwe mujja kusasula ssente bwe ziti gavumenti efunemu nabano babadde basibira obwerere emisango gyabwe janguwe abantu baweere bbeiro abantu baleme okuvundira mu kkomera ne kati ebyo byonna owekitiibwa Bobi Wine tewaliiwo kye yali ayogedde ky'oyinza kuwulira nti kyasimba n'olwekyo nze mbadde ndowooza owekitiibwa Bobi Wine waali eyambisizza Luzzi naye nga bw'omenyemenye n'otunula mu manifesto ya Luzzi kubanga owekitiibwa Bobi Wine osinga Luzzi abantu abakugoberera abangi naye omutwe mukalu weeyambise Luzzi akuyambe okusika emitima gy'abantu kubanza olwaleero nkubuulira Luzzi n'amala ajja kuba pulezidenti toddamu kundaba nga mpagira owekitiibwa pulezidenti Museveni kubanga Luzzi amaze okutulaga nti eggwanga alisobola ni Bobi Wine ebiteeso bya Bobi Wine n'okunnyonnyola by'obadde omenyaamenya simanyi bw'afuna obudde n'osomako mu manifesto ye ngisomyeko naye fe Abaganda tugamba nti gambo byolisanga kuki ku mwoyo omuntu ng'alina ekimusuza nga teyeebase ekyo buli waabeera ateekwa okukyogerako Abaganda era ne baleeta olugero oluga nti omulwadde teyeerabira kukola ki kusinda kati gw'ekitiibwa Bobi Wine bw'obanga olina ebikusula ku mutima naye ng'ate bw'otuuka mu bantu oyogera birala then era kitulagirawo nti ne bw'olituuka mu ntebe oliyogera birala ogenda kuva ku manifesto yo gye wateekateeka odde mu birala n'olwekyo gwe tetusobola kwesiga waakiri twesiga Luzzi waakiri mwesiga Luzzi kale kati mu bufu bwe bumu nga tuseetuseeko ko katono awo mbadde njagala oyongere otukubiramu ku ttooki ebyobufuzi by'ekiboga byo biraba otya generally nga tunaagenda mu individual position tujja ogendako mu maaso awo byo biraba otya generally ebyobufuzi by'ekiboga era tebyawukana na byabufuzi bya ggwanga kubanga bw'otunuulira omusana bwe gwaka mu Kampala omusana bwe gwaka Masaka era bwe gwaka na wano kati ebyobufuzi by'ekiboga byonna enjawulo yeyo kugambye nti ebifaanaganya mu byobufuzi bikyali bye bitya nti ba independent abali e Masaka be ba independent abali ekibuga be ba independent abali e Luweero kati mu bufu bwe bumu obw'ekiboga wano gyobuvuddeko sabbiiti nga ziizo emu ku bbiri emabega waliwo okukwatibwa kw'aba National Unity Platform abavubuka abo n'abasajja bagombebwamu obwala poliisi nga okusinziira ku bitontole bye twafuna poliisi ng'egamba mbu baakwata olw'ensonga nti baali bakuba enkiiko oba enkuŋŋaana ekiro naye nga tuze tugoberera ebyobufuzi by'ekiboga n'engeri gye bikwatibwamu banna NRM nakati bakyagenda mu maaso n'okukuba enkuŋŋaana ezo kiro mpaka ssaawa eyo nga twebuuza kyanjawulo ki ekyakwasa bano banna NUP ekitali ku banna NRM abatakwatibwangako na guno gwaka banna NUP bajja ba gavumenti era banna NUP mmwe kambabuulire mwegendereze nnyo osobola okukola ekintu ekituufu mu kiseera ekiki osobola okukola ekintu ekituufu mu kiseera ekikyamu ate buli lw'okolera ekintu ekituufu mu kifo ekikyamu mu kiseera ekikyamu ekintu ekyo kibeera kikyamu ekyo badde okitegeera n'olwekyo mmwe banna NUP teri abagaana kutuuza nkiiko zammwe naye muzituuze mu biseera ebituufu ate mu bifo ebiki ebituufu kubanga gavumenti ebeeraliikirira
okusinziira ku ngombo zammwe ze mukozesa protest vote kalonde kanoonye kalonde kakuume kabanje bakakwatamu kitegeeza abantu bakimanyi bulungi tebasobola kuwangula ali balyoteekawo embeera yonna lwaki tebasobola kuwangula buli lw'okozesa ekigambo nti kabanje singa baba bakakutte muki baba bamenye etteeka okubanja akalulu kabwe ke babbye. Wuliriza etteeka erifuga ebyokulonda likugamba alina ekigambo ekisembayo mu kalulu abeera chairman w'akakiiko ka byakulonda yalina ekigambo ekikola ki bw'abanga amaze okulaga nti kyotamatidde genda mu ki mu kooti webanga bagamba nti basobola kufunayo bwenkanya kaakati oba weesimbirawo ki kubanga kiveemu kati mu njogera ennyangu tugambye nti aba NRM bo baddembe okuba enkuŋŋaana obudde bwonna tebalina budde babeera ku nsonga za kukuuma ggwanga na butebenkevu muna NRM yenna bw'atuuza olukiiko oba kiro oba misana abaali ku nsonga za kukuuma ggwanga na butebenkevu. NUP bw'atuuza ku ssaawa 2 NUP bw'atuuza ku ssaawa 2 twekengera tugamba kiki ky'ayagala ayagala kutabangula mirembe giriwo tweraliikirira n'olwekyo banna NUP mufaanagana omusajja gwe boogerako ku kyalo nti ayagala bakaabasajja oyo omusajja singa bamulaba ku nju y'omuntu omu akawungezi ssaawa 2 nga gyekulubeesezaako ekyalo kyeraliikira kigamba ate oyo Sekamattaze ne Waagundi. Manyi oli musajja musomi wa Bible bamuyita St. Max yagamba nti an unjust law is no law at all. Etteeka singa libanga siri enkanya ku bantu bonna teribateeka so kati etteeka lyammwe okusiza ng'engeri gy'olibumbyemu liraga nti mulimu abaana n'ebyana. Kati teeka ki eririna obwenkanya? Teeka mangi galina obwenkanya nga liro mangi kati nze kubula ne mu Bayibuli amateeka gaamu waliwo ge gakatakwatako waliwo ne ge gakwatako totanga alina abagagga n'abaavu abali mu buyinza anti kati Bayibuli genda mu Baluumi essula 13 olina Bayibuli genda osome Baluumi essula 13 otandike n'olunyiriri olusooka. Bayibuli ekkiririza ddala bulungi abakulembeze okutta era neebagamba nti muwenga abakulu ababafuga ebitiibwa kubanga ebitala bye bakwata si bya bwereere ate si bya kutiisa. N'olwekyo bw'oba oyagala okuwangala mu nsi w'abakulu abakukulembera ekitiibwa kubanga bateekebwawo ani Katonda era neekugamba nti obeerenga mugonvu mu bbo waba otaagondo n'oliisibwanga n'ekitala. Kati gwe tosoma Bayibuli onooliisibwanga n'ekitala. Ekigambo kuliisibwa n'ekitala kitegeeza kyojja kubeera mu nkomyo. Wali olabyeko omusibe atambula ng'ate ayaya yekka. Emmundu ebeera wano. Ati so mu njogera ennyangu NRM ekola kituufu okujojobya bana NUP. Si kujojobya ebeera yeekengera kubanga gwe njagala nkutegeeze ffe bajjajjaffe baba tunnyonnyola olutawo bwe lwatandika terwajja terwava buvyeri temmundu naye batandikira mu kwogereza bantu kakati mulaba abo ne bagenda nga bafuna waabo abantu ne bagenda ne boogereza ezekiiko kiiko ezo ezituula ze zivaamu obuyeekera. Kati yo gavumenti eno eyaffe enjeekera owona obukodyo bukola ki ebumanyi kyeva ebalaba oba muli 8 oba muli 10 nebagumbulula mangu nebakuba emiggo kubula kubakutula kati nebagumbulula mangu n'olwekyo banna Nuupu njagala kunakuwala wamu ne kubanga mwalimu taata wange kati ago tegama bikansamu abantu yagala kunakuwalamu namunga ate eno mwaba bakuba emiggo kubakutula. Nze kituufu nkyogeranga bwe kiri oyo taata wange
era naye namugamba nagendayo ne mukomera ne mulaba ne ku kooti naliyo nga babeeyimirira naye namugamba yiga nti oli mujja oli mukazi mujja n'olwekyo buli kyokola kyonna weegendereza obutakukwata nsobi kuba mukazi mujja buli lwamutunulira munoonyako nsobi lwamutunulira munoonyako nsobi saate omwana wakati ne mu kisenge ayingira nadde eno nadde eri mwana waawe wakati yeeraliikiriza n'olwekyo mmwe bannanuupu temweyibaala kubanga ffe banna NRM mutukuba enkiiko ekiro mwe muli bakazi bajja nga tuvuddewo katono awo kubaakwatibwa lwaki nsoose nakibuuza ekyo nga njakitutwale ku kino ekiddako enkalu ku kifo ky'obwa mmeeya kubanga n'okukwatibwa kwabo bigambibwa mbu baali batagetinga omukulu eyeesimbyewo ku kaadi ya NUP ku kifo ky'obwa mmeeya kati olwo bwe bamukwata ne wabaawo ki nga njawo kubuuza ggwe NRM oyo kati nga mmwe bannamawulire oyo propaganda temumutambulirangako wati bw'okwata eyeesimbyewo n'ava ku ballot paper mbadde njawo okubuuza lwaki mwagala okubakwata ebyo si bituufu kubanga era singa tageti yali ya muganda wange Jose ino baali mukutte kubanga ze sinaliyo yonna baba baginyumiza abaaliwo era Jose baamuleka ne yeemulula n'owekitiibwa Kaaya ne yeemulula singa yali tageti yaabwe nti tageti ya kukwata abo era baali bakutte naye tageti teyali ku ekyo tageti yali ya kugumbulula enkiiko ezo ezimenya amateeka kusaidi ya NUP okyogerako bulungi kati enkalu eziri wakati mu kifo ky'obwa mmeeya ozoogerako ki era tusuubire ki tulaba abantu bangi beeyunye olwekaano ndaba muna NRM muna NUP ba independent nakalawako babiri simanyi waliyo abalala waliwo omukulu Kagali waliwo ne yajjidde bamuyita muganda wange Sekaliga so Sekaliga naye waali bendabako abo balinga bameka bali bana sofa tuyina bana abeesimbye ku kyobwa mmeeya tuyinako Kagali tubeerako Sekaliga tubeerako Jose nono Mukaawa so abana abo olowooza akabbinkano akasinga kubeera wa oli muna NRM ndi muna NRM ekifo mukyezza naye enkalu ziri wakati w'abantu babiri kati nze kino kankikubulire enkalu z'obwa mmeeya ziri wakati wa Joseph Praise wa NUP ne owekitiibwa Kagali wane ewaffe mu tawuni council wano enkalu ziri wakati w'abantu aba babiri nawankubadde kyotasobola kunyooma kyekibiina kyaffe ekyenRM nenze bwe ntunuulira olwaleero strategy gye tutambuliramu ne eyatukwatira fulaga pesi kwatambulira mu town council mutya abantu mwagala kwogera nabo pesi kwatambulira avumbedde nnyo owaffe avumbedde nnyo n'olwekyo owaffe nkusaba zuukuka abasajja bano bakuyisizzaako eggaali ovumbedde nnyo abantu tebakumanyi so kati mu kalulu ako gwe oli nnyo ku sayidi y'aba NUP kuba b'amaanyi oba oli ku sayidi ya kati bw'embeera wano oba ompise kutunuulira nsonga nga bw'ekola ki ng'ensonga nga bw'eri tolina gwewagira bw'embeera wano naye nawankubadde nti nze ndi muwagizi wa Kagali ow'ekibiina wamu ndi muwagizi wa Kagali omwesambye ndi muwagizi wa Kagali kubanga Kagali ayina byakozeeko bitulaba kuba njagala kuba kyakulabirako namala ekiseera kinene nnyo okuva ku mirembe gy'abamukadde wange Amirigo ngamba mu kubeera nga mukwata abantu simanyi ozimbye toyina license simanyi toyina permit simanyi toyina biki ne mbabuuza oyinza otya okuwa omuntu license emukkiriza okuzimba oba permit emukkiriza okuzimba oba pulaani nga gwe toyina yadde katooyi ng'oli sikwota bakugoba wano n'odda wali bakugoba wano n'odda wali embagamba mwenga kanso ddala ennamba eyatondebwawo mu 1990 oba mu 2 okutuusa olwaleero mwezezza emyaka 20 musajja kudde musinze namu muyinza mutya okubeera ng'olwaleero temulina we musula ne bw'abeera mwana naweza emyaka 25
ng'omwana akyasula wa kitaawe omwana bakyamugobaganya vaano dda wali vaano aba yaziŋŋama n'olwekyo mubeeko engeri gye mwekulaakulanyamu nga tewali ne bayisa pulaani eyo neefa ne bayisa endala eyo neefa kati Oweekitiibwa Kagali ye bwe yajja n'ebirowoozo ebipya naga tukozesa akatono ke tulina naye tuleme okubeera ekivume ebizimbe bya gavumenti bya Ssaabasajja Kabaka babyokezza era ntalo za byanfuna ezibeera mu kanso so singa baali balina woofiisi eyaabwe ku bwabwe baalyokezza yaabwe okiwulira kati ye Kagali bwe yajja mu myaka emitono ennyo bwegiti ye n'atandikirawo era n'akola oli musajja muganda mwabagera olugero lwe bagamba nti awakula ennume Kagali omukulu musomesa Kagali mu kujja mwe kennyini mwatugambanga nti azze kyakayiga mu byobufuzi oba oli awo talina kyamanyi akoze ebyannaggwano nga obimenye n'ebirala bye bajja okubanga boogera kiki ekikuleetera okukkiriza nti singa Joseph Praise yabaze ye tajja bikola n'ebisinga waawo sigamba nti tajja bikola wabula kye ŋŋamba ono alazeeko awakula ennume ono alazeeko nti nsobola ate ffe mu Buganda ffe tugamba nti embuzi ey'olulyo tebagirya mwabagamba era awakula ennume anti awakula ennume ng'ekaddiye era ne mugamba nti naazina obulungi awakula ennume ng'ekaddiye naye embuzi ezaala ababiri ey'olulyo eyo yo tebagirya eyo yoogireka okutuusa olabira nonoga nti mbutuufu kati kyekozeeko kikola ki kimala ne teyinza kuzaala buzaazi mirundi ebiri noga nti emirundi ebiri nti tugire kasa awakula ennume awakula ennume tomanya singa eri ebejjagera kuzaala 3 atoyinza kumanya ejja kuzaala 3 nga nnume eyinza okuzaala 3 nga nnume naye ngene ezaala ndoosi ebyana biri biti n'olwekyo ze ŋŋamba Oweekitiibwa Kagali nze nsaba bannakiboga tukkirize tumwongereyo emyaka emeka 5 nze era muganda wange Praise natuula naye ne mugamba Praise I'm very sorry saawagira Kagali mu kisanja kiri ali wasula naye bwe yakolako namugamba ku kino ekisanja ngenda kukola ki ngenda kukuwagira n'olwekyo I'm very sorry Praise oli muganda wange naye ngenda kuwagira 231 nsonga ki okugaana okuwagira muna NRM ensonga eŋŋaano okuwagira muna NRM era yeemu yeŋŋaana okuwagira Praise nti nze njagala nnyo okulaba omuntu nga atambula agenda wa nze sirina nsonga ennyimizisa muntu gwendaba atambula ng'agenda mu maaso ate muyimirize nti kasa noona ajja kusobola nze sigezesa siri nnyo muntu wakugezesa ndi muntu wakulaba bikolwa n'enkwegattako olw'ebikolwa bye kati nga tuvuddeku katono ku kyobwa meeya Kiboga Town Council kyosunsudde obulungi era bangi nswera bajja kuba bakwebaza olw'ebyo by'obasuddeyo kati njagala osooka otubiremu toki katono ku kifo kya Kiboga West kuliko ababaka bangi ndabako Mukulu Sebina azze ku bwannamuniganso eyatutte omuzindaalo Mukulu Muhammadu Kibuuka ali ku laadiyo atulinako Grace Kakooza yalina kadi ya NUP atulinako omukulu Lule Area Eric yalina kadi ya NRM atulinako Dr. William Joseph Bukulu ali kabonero ki Dr. Joseph Bukulu alina kabonero ka BOA alina kabonero ka Nayikondo nsaba ebo betumanyiiko essaawa zino olabanga waliwo n'omukulu Mutumba omukulu Mutumba ali ku mmeeza mpozi ne munna Forum for Democratic Change Mwami Simbwa yazze n'ekisumuluzo so race olabanga eri compacted nnyo era abantu bangi abagirimu olowooza ani standing a chance okubanga anywa banna akendo mu race ya Kiboga West constituency kati olw'okuba nti akalulu kano kakubibwa mu magombolola agalimu abantu abalina entegeero ez'enjawulo
nja kutunuulira nnyo abantu abalina kaadi zino ebbiri obutababuusa maaso mu kalulu kano. Alina kaadi ya Nuupu, oyo ye osooka n'omuwa omukisa ogusooka. Alina kaadi ye NRM naye n'omuwa omukisa ogukola ki? Ogusooka. Nti abo abantu babiri ebibiina ebyo nga bw'obiraba by'amaanyi. Ate mu kubeera by'amaanyi nti olw'okuba nti birondebwa abantu abalina okutegeera okw'enjawulo, kubanga entegeera y'abantu ababeera mu town councils tefaanagana na ntegeera y'abantu abamanyi nti omuntu agenda mu kibira n'atyaba enku n'azireeta, n'amazzi agenda n'agakima wali ku luzzi lwe n'agaleeta. Okitegeera entegeera n'okumanya biba byanjawulo. Kati ate ng'abantu abo bonna bonna bagenda kulonda omuntu atya omu. N'olwekyo nze ndowooza nti omukono amaaso tusooke tugeegeke abantu bano babiri abakutte kaadi, Lule Elia Eric ne Grace Kakooza. Kati abantu abo babiri betusooka okuwa omukisa ogusooka, kubanga nga bw'omanyi nti tuli mu nkola ez'ebibiina, buli muntu alwanira kibiina kye. Naye ng'ate ovuwiiki tokyerabira nti olw'okuba nti waaliwo obutali bumativu mu nkola gye twakolamu nga tusunsula abantu bano okuwa fulaaga, ekyo tokyerabira nti ekyo nakyo buyinza okuba obulema eri bo. Aba NRM n'aba NUP busobola okubeera obulema eri ki? Eri bo. Nti olwaleero kikyakwetaagisa era okukola ennyo okusigala okumatiza abantu bano nti ddala mundabire ddala, nawankubadde nti nayitawo mu ngeri abamu nga temuli basanyufu, naye nsaba mumpagire mulabe bye nnaakola. Naye era tekikwewuunyisa okulaba nga owa independent awaguzza. Ba independent bani bogamba nti balina kati abo kuba independent abalina enkizo bali babiri. Kuliko Muhamudu, kuliko n'owekitiibwa Abdul Mutumba. Kakati abo abantu abo babiri nabo balina enkizo esobola okupenetratinga abantu bano, okuwaguza. N'olwekyo tekikwewunyisa era n'osigala ng'ogati ne Kemeya yagamba abeNRM b'amaanyi nno, abeNRM b'amaanyi kubanga oweNRM flag bearers b'amaanyi balina obulukwe batandikira. Naye olw'okuba nti nno engeri gye baafunamu fulaaga erimu ebirumira, ate kireetera aba independent nabo okubeera n'enkizo era okubeera n'omugabo mu kalulu kano. Kati aba independent betula abangi waba wekkaanyiza nti waliyo abalala bangi abali emabega, nti ojja kulaba nga mwami Mutumba waali, mwami Muhamudu waali, mwami Sebina, then tulinayo Dr. Bukulu, then tulinayo Ansula wa FDC. Nze ndabanga ababagenda okugabana obululu bwabwe. Kyenjagala okutegeeza nti kati beddaba abayinza okugabana obululu ye mwami Muhamudu ne mwami Wabbowa, Dr. Bukulu. Olw'okuba nti abo babadde nga abali mu ambuleera emu, abantu bafaanaganya endowooza, era singa omu atera n'avaamu n'agati nkukwasiza abanga aboono basobola okugoberera oli. Naye kati abatasobola kudda ku sayidi eyo ate be ba mwami Mutumba. Kati mwami Mutumba bw'ava mu kalulu kano baŋŋamwe ba NRM mwabamuteekawo. Yes, sisobola kigaana kubanga nti abamu muwagira. Ekyo sisobola kukigaana kuba nze nkugambye nti enkola gye twayitamu okufuna abantu baffe okufuna flags ezo nga bw'oziraba erimu ebirumira. Era support eyo gy'olaba ey'amaanyi bano gye baakozesa nga bagamba nti ku buwagizi bwe tuyina tusobola okujja ne tugezaako oba oli awo ne tuwaguza. Kati sisobola gamba nti ffe abeNRM si ffe twamuleeta, nedda. Era ffe olw'okuba abeNRM ffe twali tumwagala, ffe twamugamba jangu weesimbewo. Naye bwe yalaba support gy'ayina na buli kimu n'agakka ankole ki?
kanzije nenge ekyo tekikweyibaza tekikweyibaza naye gwe nyiikira kugenda ng'omatiza abantu ati mu njogera ennyangu otugambye nti enkalu za kunoonya obukongovvule masekati ga muna NUP ne muna NRM. Nenkugamba n'ekira kikootinge bulungi nti naye nabo tebakola ki tebeeyibaala tebaddawo kutuula nti kaffe kawedde nno akalulu engeri falags ezo zezaafunikamu zaalimu ebirumira era ekyawa abeesimbewo bano aba independent amaanyi okujja beesimbewo era olwaleero tukyasobola okulaba owa independent ng'akoze eki amaanyi gammwe mu race eyo galiwa nga bana NRM amaanyi gammwe gali ludda okugwe muyina lule Elia Eric byankizo ki byayinza okuba ng'akubisaamu na NUP ne bannaabo abalala kati omuntu waffe owa NRM mu mwami Eric Lule ekisookera ddala musajja mukozi bw'otunuulira mu myaka gye ne sente z'alina abaganda tugaasiiri ayolesa muki ayolesa mubiri olaba nga musajja mukozi eyo fact emu kubanga bonna n'abadde okulaba abeesimbawo mu constituencies zaffe zino okuva Kiboga we yatondebwawo sinnalaba muntu yali avuddeyo ng'alina capacity ng'eya Lule. Ekyokubiri mugabi kati buli lw'obeera ng'oli musajja mugabi obeera osobola okusika emitima gy'abantu kubanga omuyimbi omu yayimba yagamba nti essente ekuyitisa boosinga emyaka ne bakuyita muzeeyi mwami Kyagulanyi yagamba boosinga emyaka basobola okuyita ani muzeeyi kati mwami Lule obunyiikivu bwe n'obukozi bw'alina bw'alabikako eri abantu ng'ate mugabi ekyo kimuwa ng'NRM kigiwa amaanyi okulaba nti kigiwa essuubi ku muntu waabwe gwe balina. Kale kati mu bufu bwe bumu nja kukubuuza ku kifo ky'omubaka omukyala akiikira disitulikiti ey'Ekiboga. Enkalu zijja kutujagamba nti zisinga kuba wakati wa omukyala Honorable Kaya Christine Nakimwero ne omukyala Desire Muhooza nga Desire Muhooza ono ow'ekitiibwa yakutte akadi ya National Resistance Movement nga Kaya Christine Nakimwero Honorable yakunyukayo neya National Unity Platform. Naye mu ngeri y'emu tulinawo n'eyabeenyigamu omukyala gwe tumanyi obulungi nga Mugirwa Evelyn. So kati kyekifo kiri kitya? Ekifo ekyo eky'ababaka abakyala ng'era bwe nakunnyonnyodde tekyagala kwawukana nnyo na ky'abaami nti era ebibiina bino bibiri bisigaza n'enkizo nti NRM erina omuntu waayo obanga mubi oba mulungi waliwo abana NRM abagamba ffe tetuva ku muki tetuva ku NRM n'abanupu bwe batyo waliwo era abagamba nti tetuva ku ki ku nnono. Naye njagala nkutegeeze nti olwaleero nze nga bwe ndaba wanze nakugambye nti bye njogera wano njogera okusinziira ku byenkola ki bye ndaba. Saagala kwogera ggwe kikusanyusa ssebo saagala kwogera ggwe by'oyagala kuwulira naye nze njogera bye ndaba era bye ntegeera. Omukyala Kaaya ayina enkizo. Mukyala Kaaya lwaki nkugamba nti ayina enkizo? Banna NRM abamu nga nange mwontwalidde Muhooza twamugaana. Muhooza twamugaana. Lwaki twamugaana? Ensonga ziringa 3. Ensonga esooka Muhooza yakozesa amaanyi mangi n'awamba obuyinza bwa bannakiboga nabba obuwagizi bw'abakandidate bannakiboga be baali bakkiririzaamu nti bajje
bakoleki babakulembere ng'akozesa security organs ezo n'awamba ba candidate bagundi ba coordinators babesimbyewo n'abajjako DRR forms register bye bazirina ne bajjuzaamu bye baagala era ne batiikinga bye baagala n'olwekyo eyo factor yali etya emu yeesookera ddala okubanga yamukiikinga out. Ensonga ey'okubiri ffe tugamba gwe Muwoza onoobeera mulungi omu kubanga Muwoza akugamba ali mu first family era bw'oba otunuulira emmotoka gy'avuga eri mu miliyoni nga 800 ate Muwoza omulimu gwali mu kukola olwaleero buli mwezi afuna obukadde 85 ng'omusaala ali muwerese kuli Yesu office gy'alimu afuna obukadde 85 ng'omusaala allowances nawe waali olaba waasula wa Reverend Kusi era buli lunaku ye bamubalira sente ezisula mu woteeri asula mu woteeri sente bazimusasula allowances mpitirivu nnyo buli kimu. Kakati ffe tugamba ekikulesaawo ogufa ogwo ogunene ogutagenda kugenda mu baana baffe abeene ekiboga n'ogulekawo n'ojja otwale kino ekifo kye tulinako mandate abaana baffe kye basobola okukulembera nga naffe tuweerera abaana abo basome bakole emirimu baweereze eggwanga lyabwe n'eggwanga buli kimu mwe mulituddemu mwe muli mu security mwe muli mu poliisi mwe muli mu magye mwe muli mu ofiisi zonna ez'amaanyi nakano ke tulinako mandate nako tukakuwa okatwale tetujja kukkiriza era twagaanye ate mba temwekubye mu bbwa mwe ngaba NRM kuba abo oppositions ensonga zebasinzirako okubagamba nti lwaki baagala okujja gavumenti okumamula gavumenti yamwe mu buyinza lwa nsonga nti beefuze buli kimu kati ate mmwe ne mugiwagira ku nsonga nti just nakutegeera gyotanakuŋŋamba naye bw'obanga naawe okompoinga ate ng'oli mu NRM kiba kinzirayo nti mwali badde musaane mugenda mu bw'oba onoowabula taatawo tosooka kumwegaana nti toli taata wange. Bw'oba onoowabula omuntu osooka kumwagala n'omugamba naye eno nsobi eri mu kukolebwa. Era ffe kye tugamba ow'ekitiibwa pulezidenti nti eno ekiboga tuyinayo abaana be tukkiririzaamu olw'okuba nti tuyina enteekateeka ya Buganda Form 7 twagala kuddiza Buganda tuzizzemu NRM. Muleete ssente muwagire abaana abaffe abawano mubawe kapasite yonna esobola okunoonya akalulu. Tujja kuwagira abaana baffe bawangule nga tukkiriza nti bano abaana be bagenda tukulembera. Neffe ssebo mu Buganda tugamba enkima tesala gwa kibira. Olwaleero Muwoza omuliro bwe gukwata mu kiboga muntu tuddamu mulabako. Ne bwabeera Kampala eno tayinaayo gwawuliza kugati abantu bange tayinaayo. Okiwulira naye kati olwaleero ffe lwaki nkugamba nti mukyala Kaaya ayina enkizo nti mukyala Kaaya ffe tukkiriza nti munnakibira nkima etasobola kusala gwaki kubanga ne bwabeera mu Amerika n'awulira nga kiboga ekutta omuliro ne bwabeera mu Amerika gumuukirayo kubanga saturation kwega obugagga bwe bwonna bwetoolooledde mu kiboga. Abazadde be bonna beetoolooledde mu kiboga. Kiboga baafiiriddwa buli kimu. N'olwekyo ffe twagambye ow'ekitiibwa pulezidenti tetugenda kukola nsobi kuwagira wa independent. Naye twagala tukuweereza akabonero akalaga nti nno ffe tetukyayagala bantu batuweerezebwa tuweeredde abaana baffe basomye bateekwa okubaako bye bakola. Tugenda kulonda omwana wa muliro wano Jasike. Bwe tunaddamu ku magezi omulundi ogwokubiri tujja kwetereeza nga tuwagira baana baffe bawa. Mu butongole n'obanga gwe ne banno muli bakuwagira honorable. Tuli bakuwagira honorable Christine Kaaya. Ekiba kibe. Yesebo. Kale so mu bufu bwebwo njala okwebaza oyo akyatulaba
ku Saviour TV era ne nkwebaza lwanga kati kino nakyo kankikubuulire ng'okyebaza abali ku Saviour TV. Olwaleero mbadde neetegereza nnyo mukyala Muwoza. Mukyala Muwoza era bannakiboga bwe munaakola ensobi ne mulonda Muwoza ng'omubaka wammwe owa paalamenti ekiri e Bukedya bwe kinajja ekiboga wano temwewuunya kubanga muyinza okulaba ng'emyaka 5 egiddako nga temulonze ng'abakwasiza maanyi n'abagamba teri kuvuganya wano nzaaliwo nze kabaka waawo. N'olwekyo bannakiboga mwenna sibakumamu muliro naye mbakunga mulonde omwana owa wano kubanga tubadde ne Honorable Lucy Nankabirwa kankubuulire. Lucy Nankabirwa abadde n'abatamuwagira muno bangi naye tewali gwe yali asonzeemu lunwe wabula abadde aboogereza banaye mujje munneegatteko banaye mujje munneegatteko ono ayagala kulumba na mundu nga 10 akugjewo okiwulya kati efuga bbi eryo Muwoza lyoleeta mu kibuga tetujja kulikkiriza. Efuga bbi eriri mu kibiina kyammwe lyo teriri mu kibiina. Muwoza byokola bibyo ng'omuntu si bya kibiina kyaffe ebyo Muwoza byakola bibye ng'omuntu. Pulezidenti Museveni kati kankubuuze General Sale ye musajja dooza omu ku bantu be tugamba nti oyo bw'ayogera tekiddibwamu wali omuwuli omulabyeko muno kakati General Sale gwagamba ye kitaawe ate bannaye mulekera Muwoza lekeraawo okulimba abantu kubanga gwe omwana we ayinza okuba nga ali eri anoonya kalulu n'otagenda munoonyezaako nga mwana wo kati atandikidde kutuferera ku General Sale mbuye kitaawe atufererawo kati agenda kutandika kutufera. Singa tunaamuwa obukulembeze tugenda kuba nga tufugibwa mukono gwa kyuma nga tewali muntu yenna ayogera yasalawo yaleeta obukulembeze yakola kiki nga ne bw'oba oyagala kufuna mulimu basooka kwebuuza ku mukulu agamba ki tetujja kukkiriza. Temujja kukkiriza badde ngamba mwali badde basanyufu nga bana NRM owammwe yali mu driving seat fenga banna NRM twagala obukulembeze obutambulira ku demokrasiya jangu weesimbewo ow'ensonga zo abantu bwe bazitegeera bakuwa akalulu neso si kuwamba buwambi kubanga n'olwaleero kati olwale Muwoza gamba ewe munaakola mutya ne bwe banampa obululu 2 nja kuwangula oswadde tojja kuwangula ffe tukutaddeko amaaso aga tojja kuwangula. Temugenze mu protest vote kumala kalonda mukakuume tugenda kakuuma tugenda kakuuma ate nga kyewawadde okukuuma sikugaana sigaana kukuuma naye kyeŋŋaana kwe kwerangirira mu kabanja ekyo kigaana naye tugenda kukuuma akalulu Muwoza ssebo. Annaye Bwana Nehemiah Kibuuka tukweyanziza nnyo mu bigambo ebisembayo mbadde nsaba osiibule omulabi waffe wa Saviour TV mu ngeri y'omuwenda n'obugambo bw'osembayo kumusibirira oba oliawo. Bakadde bange abannakiboga bannauganda mwenna okutwaliza awamu nsaba njagala kunoonya kalulu ka Honorable Luzzi banna Kampala Central Honorable Luzzi mumulabiridde kuba yalina ebirowoozo ebirungi ate era ebirowoozo ebyo nsuubira nti singa abireeta mu ggwanga bisobola okukuza eggwanga lyaffe ne tuva mu mbeera eri gye batwogerako olwaleero. N'olwekyo banna Kampala Central mumpeere Honorable Luzzi akalulu. Ensonga endala bannakiboga twetegereze mu kulonda kwaffe tuve mu ntalo z'ebibiina tuve mu ntalo z'amawanga kuba ezo tezitwongerako naye ekitwongerako y'enkolagana yaffe ennungi n'olujegere we tutaddeko mu byenfuna byaffe biyinza okututwala mu maaso kubanga bwe tulonda omukulembeze olwaleero omukulembeze oyo ng'ajja kuteekateeka amateeka mwe tujja okutambulira agatuyamba okutambuza ebyenfuna byaffe nga bigenda mu maaso tujja kweyagalira mu ggwanga lyaffe. Singa tunaalonda omukulembeze ng'alumirirwa ekitundu kye ekyo ekitundu kyova atugamba londa omuntu nga mu kitundu ekyo mwava mulondera kubanga kiba kimuluma enfaanana yakyo endabika yakyo enkulaakulana yakyo byonna biba bimuluma naye bwe tunadda mu nkola simanya bibiina simanya biki
tugenda kuva ku mulamu omutuufu ogw'abakulembeze abatuufu. Ng'omukulembeze gw'otunuulira n'akuwa manifesto ye nga bweri, ayinza okuba nga mubaka wa paalamenti baga ati abamu baga nti omubaka wa paalamenti taba na manifesto kubanga ye omubaka wa paalamenti emirimu gye kugenda kuyisa mateeka simanya nakola ki, naye ng'omubaka wa paalamenti naawe oba n'omutwe ogugwo oguga singa nfuuka omubaka ntereeza kino na kino na kino. N'ensonga endala nti abakulembeze bano abaloko nga bammeeya chairman 5 simanya biki, abo abakulembeze bateekwa okubawa ensonga lwaki bazze beesimbewo, biki bye balaba ebitatuukiridde era balina magezi ki ku byo. Bwe bamala okukuwa gwe oli n'akuguza amagezi n'olaba nti kyalowooza okukola kijja kutambula, muwe obuwagizi. Bw'anaatuuka eri nga byabadde asuubira si bwe biri, anaakomawo n'abeetonde n'abagaa banne nali ndowooza nti bye ndowooza biriwo ebiti naye sanze birala, n'olwekyo bane munsonyiwe bino bye nsobodde okukolayo nga muteekako omulala. N'olwekyo nze ndowooza nti eyo yalibadde enkola entuufu. Naye bwe tunaddamu eyo nti oyo tombulira muntu wa Nuupu, tombulira NRM, ebyo tebigenda kukuza kitundu kyaffe. Mbaagaliza ekisa kya Katonda kibankuumire. Oli Wankizo gwatwekumiddeko ku Saviour TV olunaku olwaleero. Omukulu Kibuuka Nehemiah atukweyanziza nnyo olw'ebigambo ebyotufuuyeyo olunaku olwaleero. Era ne tusuubiza nti mu nsonga nnyingi tujja kuba tukwetaaga era tujja kuleeta ku Saviour TV ono beeko ebintu ebimu by'ottaanya oba oli awo. So omulabi waffe ali eyo wa Saviour TV tukweyanziza nnyo olwokuba nti okubye ogumiikiriza n'otulaba mpaka mu kaseera kano, era Omukama Katonda akutukuumire oba oli awo tunaakusangawo.